Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesa mmula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neelimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Balamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Kituufu, bangi muyita mu mbeera enzibu, oluusi bambi ne muggwaamu n'amaanyi. Oluusi n'otuuka n'okulowooza nti kirabika ky'osabira oba ky'osaba tekyalina kuba kikyo. Oba olyawo nga ne bwe weegayirira n'okusiiba n'osiiba, ebintu olaba byeyongera kutabuka. Pawulo mu Bekkolinti ekyokubiri omutwe ogwokuna olunyiriri lw'17 okweyongerayo atugamba nti our present troubles are small and won't last very long. Tibyetuyitamu kati bitono ate bya kaseera buseera bw'obigeranya n'ekitiibwa ekijja mu maaso. Byo bigenda kuggwaawo, kabibe nga byatandika naawe oba tebyatandika naawe. Naye essanyu ly'ogenda okufuna amangu ddala nga byo bivuddewo, ebyo ebikwekiise mu maaso lya lubeerera. Mikwano gyange, bambi mbeebaza abali mu Noveena yaffe gye twatandika ku Lwokusatu. Bannange mwebale ketugoba kaliibwa. Era nsaba Katonda waffe baana bange abaviireyo enzigi zonna ezaali zaggalwa omulabe bambi azibaggulirewo. Tuweere Katonda waffe obujulizi ne bamalayika beewuunye. Mukwano gwange, Gyoyitamu kyandyeyoleka gy'oli nga ky'otagenda kuvuunuka. Naye tokkiriza amaaso ag'obw'omuntu kukulimba. Katonda waffe ng'oyo ate yalina remote ez'enzigi zonna. Agamba nti mwana wange, ky'oyitamu oba ky'obadde oyitamu kibadde kya kaseera buseera. Nzuuno nziza okukutaasa, guma omwoyo ebyo byatugamba. Era ku ssaawa eno mu maanyi ag'okukkiriza ate nga tutuuse ne makkati ga Noveena yaffe, waalibadde okyusa n'ensoma y'essaala mu kifo ky'okwekubagiza olw'ebyo ebikutomedde, olw'embeera z'oyitamu, olw'ebyo ebiri ewammwe beewo, n'otandika okwatula nti Mukama weebale, kuba amangu ddala obulwadde buno bugenda kunviira. Taata weebale, kuba amangu ddala nange ngenda kufuna omulimu ogwange. Taata weebale, kuba amangu ddala ngenda kubuusa ku mwana ow'ekyenda kyange. Taata weebale, kuba amangu ddala ngenda kutuulako mu bizinensi nga yange. Taata weebale, kuba amangu ddala ngenda kuvuga ku mmotoka eyange. Kuba amangu ddala ngenda kuzimba ku nnyumba eyange. Kuba amangu ddala ngenda kubeera n'omubeezi nga wange. Kuba amangu ddala ngenda kubaako ne polotinga yange. Kuba amangu ddala ngenda kutuulako mu maka nga gange. Kuba amangu ddala lino ebbanja ngenda kulisasula. Weebale, kuba amangu ddala diiru yange egenda kutuka. Mukama weebale, kuba amangu ddala ngenda n'amaka gange gagenda kutereera. Mukama weebale, kuba amangu ddala ngenda kuddeeka nsisinkana abaana bange be nnalekayo. Father, ng'olabika nga nkyamuukiriza obukyamuukiriza. Embeera eno ng'enduddeko. Kati ate ggwe gweruddeko weesiimye, kuba ate kati obudde bwayo buggwereddeko ddala. Munnange kankubuulire kino. Mu maanyi n'embuyinza bwaffe ng'abantu tewali kisobola kukyuka. Naye bw'abanga Katonda gw'empeereza naawe gw'oweereza
ate nga tumuyita Ssebintu, ow'ekisa, omusaasizi, nantalemwa, lindako mukwano gwange onombuulira. Mulaajanire ng'omwesiga osirike. I told you, and I wanna tell you and say this again. Friends, we look at things naturally, but the God we serve is a supernatural God. I want you to enter into a soon mentality. Ne Katonda akwewuunye. Atuuke n'okugamba nti ate ono omwana ng'okukkiriza kwe kumpitiriddeko. Kamuwe ky'asaba anviire mu maaso. Yubu buli kika kya nnaku yakirozaako. Buli kika kya nnaku Yubu yakirowozaako. Obulwadde obukambwe, okufiirwa abaagalwa be, emmaali y'okusaanawo, menye kindeke ki. Father, ate Yubu yali akoze musango kimazima ddala nga bamuyitwa omutuufu. Teyalina musango era yali tali mu kubonerezebwa. Katonda mu kubikkulirwa 3:19 atugamba nti nze benjagala mbakangavvulamu. Mukama tatugambangako nti tetujja kufuna kusoomoozebwa, takyogerangako. Wabula kyeyayogera kiri nti okusoomoozebwa tekujja kulwawo. Okusoomoozebwa tekujja kulwawo. Era ku kigambo ekyo kwoba oyimirira mu nnaku zino ezisigadde ku noveena yaffe eno. Ebizibu bisobola okwesomba n'otuuka n'okulowooza nti oba waliwo abiwendula. Naye engeri gy'ogenda okubitunuuliramu yeegenda okwawula ku balala era yeegenda okuwa Sitaani amaanyi oba okumunafuya. Okimanyi nti Yubu yamalako Sitaani ebyewungula? Omanyi nti ebyo byonna bwe byamutuukako kye yayogera mu Yubu 19:25 okimanyi? Yagamba nti for I know that my Redeemer lives. Yes, byonna bintuukako mbiraba, naye nze mmanyi nti omununuzi wange mulamu. Teebereza, nga byonna bimutuuseeko yagamba nze mmanyi nti omununuzi wange mulamu. Yali ategeeza nti kyonna kye kiri mu linnya lya Katonda wange atasumagira era ateebaka kya kaseera buseera era kigenda kuggwa era kyaggwa. Yubu yasooka ne yeemulugunya era ng'abasinga tutera okukola. Naye agenda okwetegereza ng'ako kabadde kakodyo ka Sitaani kumukuumira mu busibe n'akyusa akatambi. N'ayingira mu soon mentality. Soon mentality. Singa omanye ekigambo ekyo soon oba amangu ddala bwe kinyiiza Sitaani ng'okyambaza olulimi lwo, waalibadde olukyambaza okuva ku ddakiika eno wenkyogerera wa wenjogerera. Ekigambo soon ogamba mama gundi baba ozaala ddi? Amangu ddala nja kuzaala omwana. Gundi ofumbirwa ddi? Amangu ddala ngenda kufumbirwa. When you embrace the soon mentality, even when all the forces of darkness are combined, they can never keep you down. Whatever you are going through is coming to an end in Jesus' name. Bw'osoma ekitabo kya Yubu n'olaba byonna bye yayitamu okuva ku mutwe ogusooka okutuuka ku gwa 42, waalirowooza nti byatwala emyaka 3 oba 4 ng'abonaabona. Nti kyatwala emyaka 3 oba 4 ng'omusajja ayita mu mbeera ezo. Abadde takimanyi batugamba nti ebyo byonna bye tumusomako byaliwo mu myezi 9 gyokka.
bangi tuyita mu mbeera myezi bwezi, bambi n'obeera ng'agimazeemu emyaka 3. Gyali myezi 9 Yobu gye yayita mu ebyo bye tumusomako okuva ku mutwe ogusooka okutuuka ku 42. Kino njagala buli omu akiwulirize bulungi mikwano gyange. Ennaku, amaziga, okwaziirana, okujeregwa, okusekererwa, okwegaanwa, okujolongwa, okufiirwa, obulwadde, Yobu yabimalamu emyezi 9. Kaali Kaseera, Buseera. Mu mutwe ogusemba ogwana mu 2 okuva ku nnyo olw'10 batugamba nti Mukama n'addiza Yobu obugagga bwe era n'amuwa bungi emirundi 2 okusinga bwe yayina olubereberye. Olunyiriri olw'12 omutwe gwe gumu, Mukama n'awa Yobu omukisa mu kiseera ky'obulamu bwe ekyasembayo okusinga mu kyasooka. N'addamu okuzaala abaana era batugamba mu nnyiriri olw'15 mutwe gwe gumu nti mu nsi yonna temwalimu baana balungi babalagavu ng'abaana ba Yobu. Ntegeeza abalenzi bali 7 n'abawala 3, Yemima, Keziya ne Kereni. N'awangaala emyaka 14 n'alaba abazzukulu okutuuka ku bannakasatwe. Ekyo kyennyini kyenkusabira mu noveena eno nga twolekero gimalako. Kyennyini ekyo kyenkusabira mukwano gwange. Omukama nsaba olw'ekisa kye akikukolere. Abikukolere ebyo ebikulajanya zino ennaku 9 abali mu kusiiba, mu kwegayirira, mu kusa. Mukama akuviireyo. Isaala yange mukwano gwange. Omukama olw'ekisa kye tagenda kukyusiza bukyusiza mu mbeera, nedda, naye agenda kusasuza omulabo obudde n'ebiseera byakumalidde nga kusiraanyiza. Oba Father wandikizeemu ekyo. Omukama olw'ekisa kye tagenda kukyusiza bukyusiza mu mbeera, naye agenda kusasuza omulabe obudde n'ebiseera byakumalidde nga kusiraanyiza. Munnange nkusabira, Katonda waffe kano kokkiriza, ate ye Katonda kakkiriza okusumulula n'okusumululira obulamu bwo obugenda okuddako okuva kati bwe njogerera bukubeerere bwa ssanyu, bwa bugagga mwoyo ne mubiri, bwa mikisa myereere na buwangaazi. Ofuuke, otuuke era obeere muntu atalabwangako mu kika kyewammwe kyonna mu linnya erya Yesu, nga bwe kyali ku Yobu. My friend, soon and very soon you're gonna see the glory of God, and I pray that you may perceive this not by sight but by faith. I pray that you may understand this statement clearly and very well. Soon and very soon you're gonna see the glory of God, and I pray that you may perceive this not by sight but by faith. Not by sight but by faith. Naye Father Martin, oyagala kutufiirako bufiizi oba? Mikwano gyange mbaagaliza okumalako obulungi noveena yaffe n'okuweera Katonda waffe obujulizi olw'ebyamaanyi bye yatandise dda okukola. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, nange kubake kubakuume kubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.